of your child's excellent performance. When you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala, due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Ko eggwanga lyagwa ku njega y'abantu abaziikibwa kasasiro wali ekiteezi era nga kino kyalabula gavumenti ku bintu bingi nabwetyo neesitukiramu okutandika okukola emirimu egy'enjawulo mbagirawo ku mirimu gavumenti gye yatandikirawo kwe kwali okuddaabiriza olutindo lw'e Karuma era nga mu kiseera kino emirimu gy'okuluddaabiriza gigenda bukwakku. Minisita omubeezi ow'ebyentambula Musa Ecweru awubyeko olubu lw'ebigere e Karuma okulaba emirimu entambula gye gitambula, kyokka n'asiima kampuni eziri ku ddimu ery'okuddaabiriza olutindo luno kubanga emirimu gitambula bulungi. Gavumenti egamba nti eyagala okulaba ng'olutindo luno luddaabirizibwa bulungi okwawukana kw'olwo olukadde olubaddewo olwazimbibwa mu mwaka ogwa 1963 Uganda nga yakamala okufuna obwetwaze. Bagamba nti olutindo luno baagala luddaabirizibwe okufaananako ne lunnaalwo olw'okumugga Nayiro kw'osalira okudda e Busoga era nga lwakuteekebwako amakubo ag'enjawulo okuli ab'ebigere be batambulira, aba boodabooda, mpozzi n'emmotoka ezisukka mu emu okwawukana ku lukadde olubaddewo nga lutwala emmotoka emu so nga n'okudda luleeta emmotoka emu. Continue to pray for the safety of everybody. I continue because it's, as you can see, it's a little bit risky, but I see the determination of the young people there. So I continue to pray for the safety of the people who are physically on the ground, so that we complete this without any incident. And I will want to encourage the leaders, from both sides, the political leaders. The pain is going to continue a little bit, like I said, but let's endure. The inconvenience of going through the park, the inconvenience of going through the ferry, the inconvenience of going through Wanseko, the inconvenience of coming through Palisa side. Omukugu mu by'okuzimba entindo okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku nguudo ekya UNRA, Paliyo Lawrence agamba nti omwezi ogw'e12 bwe gunaatuukira nga bwe baasuubiza olutindo lw'e Karuma lujja kuba kaweredde era ng'abantu abagenda mu bitundu eby'amambuka baakulukozesa okugenda okulya ennaku enkulu. We promised to deliver this bridge in 3 months' time, and so far we're in month 1. We have done 36%. We took out the deck, and we are now doing the formwork. And by mid-November, we should be able to fix the deck and then do ancillary works for the remaining 1 month. So we are hopefully by Christmas we should be able to deliver this bridge. Some of the challenges bali agamba nti okusoomoozebwa kwokka era okuyinza obbaviirako omulimu guno okutambula akasoobo z'ensolo ez'omu nsiko ezisalira ku lutindo luno ng'abakozi zibatiisatiisa nga balowooza nti ziyinza okubalya. The biggest challenge so far we have had here was the materials, especially the bearings. We cannot proceed with other works until we fix the bearings. But overall, having to work day and night